Abazanyi basatu okuli Mazda Bunya azanyira mu buzito bwa welterweight, Regan Musoke owa flyweight ne John Fisher Odoch mu light fly be bagenda okikirira eggwanga mu mpaka z'abavubuka ez'ensi yonna. Empaka zino zakubeera Hungary okuva nga ennaku z'omwezi 20 okutuuka nga 31 omwezi guno. Musoke ne Bunya bawangula emidali gya ffeeza mu mpaka za Africa ezali Morocco. Kino kye kyabayisaawo okwetaba mu mpaka ez'ensi yonna. Bano bategeezezza nga bwe beetegese obulungi era basuubira okuwangula emiddaali mu mpaka zino. N'emikisa gyaffe mitangaavu kuba tulina bakoci abasobola, tulina omukulembeze asobola, tulina buli kimu ekyetaagisa, biki byakulya, byakunywa, byansula, byonna birungi era byonna bitusapootinga. Training gye batuwadde emala, training y'amaanyi, tuli fit, naffe ate twagala kye tukola, tewali kitusumbuwa, buli kimu tufuna era nga tugenda tukole ekisinga kye twakola ate mu Morocco. Wabula ye John Fisher Odoch atawangula mudaali mu mpaka za Africa yayitibwa ekibiina ekifuga ebikonde mu nsi yonna ki Aiba okwetaba mu mpaka zino. Ne Aiba yagenda netula mu fight yange nga nemba saleeta mudaali nensobola kwe kumpita nabo ne banteekako. Ebyo nga biri bityo ye Joseph Lubega azanye ebyensimbi olwaleero atendekeddwa mu bitundu by'e Bwayise nga yeteekera okutuuka n'Omutanzania Karama Nyirawira mu mpaka z'omusipi ogw'ensi yonna. Bano bakutunka nga 25 omwezi guno erugogo ku kisawe kya hockey. Ku byenkoze emisipi gye ntute emisipi egiwerako era likodi ze nina nnyingi nnyo. Nkakasa nti ono omusajja ngenda mukuba mu lawundi y'omukaaga tagenda kusukkawo era bannayuganda kye mbasuubiza nti ngenda mulagalo. Tiwali kye twetaaga kati tulinze bulinzi ssaawa yokka ate mbakakasa bannayuganda nti omusipi gulina kusigala wano naye mulina okujja mu bungi mutuwagire obuwagizi bwamwe bujja twongera amaanyi. Kolo wa kusooka w'ennywa na 5 ezinajja abalabi ekifu ku maaso. Regina Nalujja, NTV Kusawemu.